Ampuliriza omulungi, nkwaniriza mu katabo kaffe nketta mu bizinga. Bwe twafunikirira ekitundu kyaffe ekyayita nali mmaze okubeera nga nkyaziddwa era eno gye nali nsobodde okubeera nga nfunamu okwekengera olw'omuntu gwe nali nzize naye n'abantu be nali simanyiiko mayitire be nali nsobodde okusanga ewaka. Nasobola okubeera nga nnyanirizibwa ne ndiisibwa n'oluvannyuma ne ŋŋenda gye nali ow'okuwummulirako. Eno nno gye nasinziira ne mpulira omuntu eyali akooloobya era oluyimba lwe n'ebigambo bye byanfaananirako bwe biti. Kimuli kyange yanya ekimuli, gwe looza yange jangu ndabe ekimuli, essanyu lyange jangu ekimuli, musesa wange jangu nseke ekimuli, mukwano gwange jangu ekimuli, mulungi wange jangu ndabe ekimuli, omwezi gwange mbeera ekimuli, kasana kange jangu njote ekimuli, ensulo yange jangu ekimuli, amazzi gaffe jangu nsene ekimuli. Ng'alusirisizza nayimuka ne nnyegeekereza ku madirisa ndabe nga gaasibiddwa era n'oluggi ne ndukaliga. Nazikiza ettaala naye nga nnaakaganzi k'oluba wansi nawulira ng'omutwe gumbobba, gumboyaana, gunneetooloola, emmeeme entawuka, entobaana, entyobooka ng'anaatanaka, olubuto olunsimbye kakenge lundi mu mannyo era n'otulo tunzengeredde tuntagalimbya era tunteevuunya mu mmunye. Neewuunaganya. Ko nze so ndidde ki? Mu mmere banteereddemu naganga waaki? Kanywa kawulire nandiki? Kyokka ate nga tekisazikana mu birowoozo nti mu kabiri nagenga nsiiti mwali muyinza okwekukuma oba okwekisa omwoyo omuzigamu era omwefunyu ng'eggongolo. Nawamma nti mu liso yange era nga ngikoleezezza najja mu kagugu obukerenda bw'omukuuduulo oguyungulula oba okujjuula obubattuzo bw'omu mmere gwe baatuwa ekidumusiro ekyali kitwerawo ng'abayitale batuteze emmere omwali obulukuumi. Nga mmizeeko obuweke nga buubwo nawulira nga ndi waddewaddeko era otulo twanyakula. Saamanya kyansisimula. Weewaawo sirikifaggulo naye ku luno otulo neebakira ddala twa lubandasi era nabandagaza tubandagaze. Bwe nawawamuka ne mpulira okusekeeterera n'okwesuguunya ku ludda olwaliko oluguguma w'eggwanika. Ko nze mu mwoyo nti simanyi eyo mmese, teeba emmese eyo. Namagalaza omutwe era nga ngukangabazza nafaanana okuba ng'awulira oluggi olwekaaka. Empewo ey'obutiti yansoya era emu n'okwebikka ne yeebikka mu kibukutu kyange. Nawulira ng'ekintu ekyekwetula. Ddala eyo yali teyinza kuba mmese kubanga yandibadde esalasatta nnyo singa yaliiyo. Olwo nga ye lwe kyali ki? Musota nandiki kkapa? Ye ng'ate byo lwe byali bivuddewa era nga biyiseewa. Nazikiza ettaala nga tebiriimu ekisenge kikalu ate nga saalabawo kanyiga oli konna we byandiyinzizza kubanga we byali byewogomye oba omuwuliru mwe byandiyinzizza okwewagaanya ne biyingira ate nga n'eggwanika lyali liggale era kkunivu wonna. Nasoberwa era ne mpulira ng'omuganda w'okuti atandise okunseeguunya nsensera. Mba nkyatongezza, ndaliza, nkanda era nsengeka olw'ebiyiya lw'ebirowoozo ate nga n'amaaso gange gamanyidde ekibululu ne ndaba ng'ekinyeezenyeeze ky'omuntu ekyemulula. Katonda wange, lumbe kafulunnabe byomera waaki ono eyali annaaye. Simanyi ddala nali ntandise kutya buti nga ne kye nali ndabye birowoozo bye byali bikijinzeewo nga bibejjereza. Naye nedda, ono nali ndabye muntu ddala so si kirala. Nawulira ng'ekisumuluzo ekinyegeekerezebwa mu luggi era ne lwekaaka ne lweseesa emirundi ebiri
n'oluvannyuma waamerawo akategusa nsolima. Namunyeenyesa emmuliso yange ne nyambala empale yange musokoso, matankane n'amagato ne ganzika ekigere. Naye mba nsituka nti ngende ntambaala ekibadde kibukuta n'okweyuuya, ne mpulira enswagiro n'okuvuuvuma mu kakuubo, era ne ndaba n'okumunyeenya mu kanyeenyo mu luggi. N'ebikka kipaku okukomya mu makendegere, era nayasaamirira ne nkerekeesa n'amalusu mu nsonda z'omumwa ng'ageregezza, bwe ntyo ne nindirira ebijja. Oluggi lwaggulwawo akawenge, era omukyala n'ampita mu kaloboozi akatono akampulikikira ng'akakalango ku nti, "Mwami, mwami, mwami bannange weebase dda, ye maama n'oluggi teyalusibye, hiiyi otulo tuzibu." Wano nategeera ng'abejjereza bubejjereza, kubanga nze oluggi nalusibira ddala n'engalo zange, ate olwo nali silusibye ntya. Yaggulawo omuwogo ne yeewagaanya omwo n'ayingira. Yansemberera nga bw'ayita, naye nze nga nkonye, nga n'ensanafu enkubako omugendo ne yeekuuliitira. Bwe yantuukako n'ankwatako nga bw'agamba nti, "Mwami, ddala weebase, ng'ebibyo bino bye nkuleetedde. Bannange, yeebakidde ddala eby'abakulu. Simanyi n'oba maama bukoowu bwe bukuyingidde amangu buti." Wano yakyusa ku nsingo era n'eddoboozi ng'alinga alina gw'abaguliza, era nawulira okweseesa kw'ebigere. Abantu nga 5 baayingira mu kisenge, era omukyala n'abuuzibwa obanga nali ddala neebase. Ko ye mamutiira bwereere, eddagala eryalungiddwa mu caayi n'emmere limala bumaze okumwebasa embolooge obudde kkejenge. Naye maama neyeebase bubi bulala. Omusajja omu eyayogeranga asabuliza yategeka banne okwetoolera ekiriri, era yalagira omu eyalina ekiso okunsemberera n'obutalonzalonza ku kinsogga singa mpawamuka oba neegoloŋŋaanya. Baatandika okutaganjula n'okwefukula mu byange ng'omukyala bamulisizza. Nawulira nga basekera mu kikonde bwe bagguka ku katerebbwa k'akavangata k'empapula z'ensimbi enjapaani. Mpozzi baali balowooza nti bagudde ku zaakuno, anti mu kugujubana kwabwe tebaazeetegereza. Baabamala bati okumpa enjakayegula, oluggi ne lukonkonwako ekimpowooze. Bonna baamaguka era ne batunulaganako nga bwe bataze amaaso. Nsiiti ng'amaze okwetoolooza ekisenge amaaso, era nga n'abamu baatandise okutiitirira, yamenyeza omutwe ku ludda eyali eggwanika. Bonna beeyiwa ku ludda olwo era ne beevumbika nga beesoloosa mu lyagi ly'eggwanika kikuutukuutu, ate mu ggirano, bwe ntyo ne ntegeera ng'eggwanika eryo lyaliwo mankwekasaamu. Nsiiti ng'oluwengo olumu olw'oluveera lw'ekiteeteeyi lumuli mu nkwawa yasojjolimba ng'alaga eyava okukonkona. Bwe yatuuka ku luggi n'ayimirira n'ategereza, n'oluvannyuma n'aggulawo mpolampola nga bwe yeekengera ate bw'adda gye lwali lulaga. Yawanula ekikkoowe nga bw'agamba nti, "Naawe kankuute, otukubye wala emmeeme. Ye bannange, oluddewa okutukanga otyo?" Baali batandika okututunuka nga basotya bava mu ggwanika musoolesoole. Nga baweddeyo, olukiiko lwakubwa, ebirowoozo ne biwaanyisiganyizibwa, ng'abamu baagala bantugumbulire mu kinaabiro, enjole baginyugunye mu nnyanja oba bagikanzike mu byuma by'eggaali y'omukka egimementule. Ate abalala ne basemba kunteeka mu mmotoka bansindiikirize. Nsiiti naye yalabika nga kino kyasemba, kyokka waaliwo emmekete era embagubaggu y'omusajja muluguya eyabawumbirako ddala bonna n'ebirowoozo byabwe n'abikoŋŋeeteza. Ko ye, "Mwe mbalabye muli balalu era mwagala kutusombera kalunsambulira. Mutya? Kale obanga likamaanye emmotoka mwe lyajjidde, enju n'ekifo kino lyabyetegereza, mulowooza enkya terijja kukungaga ne gaalyo oba okugenda mu b'obuyinza
bajje batuzinyengera. Mujja kubalabiraawo abampi n'abawanvu nga batuyimbamu bwala. Ye bannange, nga ddala kiki ekitugaana okulitta? Baayongera okubimuumuunyaamu era ku nkomekero ya byonna ne basalawo kyakuntirimbula. Bwe batyo baatandika okutalaaga, okwebungulula n'okwetega okwetooloola ekiriri kyange. Ampuliriza omulungi, nzikiriza tujja kufundikirira wano olwaleero. Olwakadde akatabadde ku ludda lwaffe, ndowooza omuluuyi omundi enkoko tunaagikwata mumwa. Akome atakomera mpeera.